Okay, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself, Ngabuli John of Select Jazz, with the only king of Kuwanga Matusako Amahulire. Happy blessed Monday, happy new week, happy new month, wako mokusinkana, atengo mwezi gwali koze gwali gwedeko. Netuze mokusinkana mwezi mupya, style mpya, nkuba mpya, okuwanga tubatusako amahulire agagenda maaso mu ggwanga lya Uganda, dadadala musika y'ebyamasanyu be y'abasanyusa, that is e-news, e-buzz, Select Jazz. What tunachira wano kitegeeza tunachira kiwantu alawonna ayikitegeeza si kituufu naye nga njagala obeebaza mwenna mwenna gye musinza okuwanga mutula mu nsi ez'enjawulo naddala abantu baffe abatulabira mu diaspora. Thank you so very much okulaba muno buli single Monday, single Tuesday, single Wednesday, each day of the week mubeerako nga mutulaba mu mazima ate ne mu bwenkanya. Namwe batulira ne Uganda, thank you so very much because mutwala akadde kamwe ne sparing of time ne muwayo kadata kamwe mwene economy eri so buzzing and alarming ne musalawo kwanga mulaba Select Jazz nange Kabaka Smith. Njagala obeebaza akensusenye nnyo. Sagala mbeeruiseyo oba mbeerabise amawulire goni namangi nnyo gengendo okuwanga kutuusako olunaku lwaleero sekyokka n'abateekamu ssente bangi nnyo. Tulinawo bannaffe aba King Montage Studios awo ennankula ku bitaala bakuba ebifaananyi n'okwata videos ennungi ennyo. Oba beetaaze gendawo, that is basange ku 0702 10 oba 0755 31 17 that is 0755 31 17 31 ojja kuba obeekwasa bawagire n'abasooka nga batuwagira. So munnange mu weekend gye twabadde ebintu byabadde bingi nnyo nyini ddala era nga njagala okuba nga mbeebaza mwenna abavuddeyo ne mugamba buno kamugende mu Kabakas birthday run eyabaddewo side zawali Emmengo oba mu Lubiri Emmengo. Ssaabasajja Kabaka gusingidde ddala nze ani musajjawo ow'engabi ate abeera wano nkubanga mpeereza abantu bo Newe njogera ku Kabaka wa Buganda mpulira essanyu nga limbuganda bannange simanyi oba nammwe omutanda yalabiseeko eri Obuganda bannange nawulidde essanyu nga libula okunzita. Maama Naabagereka weebale kubeerawo ate essanga lya Mbogo naawe gy'oli abakowa mayiro akenda nze sikulinaako buzibu weefugire zanyira mu Kampala zanyiremu wonna zanya buzanyi naye nga yenze musajja wa Kabaka amanyiddwa nga ow'engabi ensamba gugusinze agundegunde ai maso moji. Kale musajja wa Kabaka omulala nno yabaddeyo babadde bangi nnyo kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga era nga munnange ono naye teyatumidde mwana ngambye abayimbi bakyekoze mu nsiike y'emisinde ey'omulundi guno ogwasoose okubeera nga ate gubeerawo. Bannange mu Uganda tulina birthday run eryemu eggulo nakakasiza muno birthday run mubadde muwulira simanya tiimu simanya biki ezo si birthday run. Birthday run mu Uganda gye tulina eryemu according to the pictures that you're seeing on your screen all over the country abantu badduse si wano okawuka action nagala okwebaza nnyo abantu because not that abantu bati basobola kujja Kampala but different people from different parts of the country gye tuyita amasaza ga Buganda baddukidde mu masaza gaabwe olw'ensonga z'ekonomi n'ensonga y'ekirwadde kya COVID-19 abasobodde okujja mu birthday run ya Kabaka ey'omulundi guno mwaka 2022 nga omulamu gwabadde kubanga tulwanyisa kawuka kaleeta mukenenya notegeera the fight against HIV babadde bangi. Omukulu amanyiddwa nga Mesach pozo lyabera Mathias onabeera Mesach si Mesach kale ekirimi Mesach Semakule naye yabaddewo era yakyekoze ku stage lwabadde lutalo lwa kusika mugwa ani asinga okukozesa dduyiro between Mesach Semakule Mathias Walukaga n'omukulu yabaddeko ng'atava mu Buganda amanyiddwa nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga badde ku stage ono nga wakola kana kakolomoni ng'ono akola kano awo nyini we twasangidde omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga n'alangirira olutalo olwa music eri omusajja amanyiddwa nga Mesach Semakule. Yagaye Mesach tali mu byabufuzi sijja mulangirako olutalo lwa byefuzi wabula engeri gye muli muyimbi wa band ate nange ndi muyimbi wa kadonkamu so ngenda kuteekawo olutalo gye tuyita battle of the champions between enjovu ebbiri wali akulira aleebyaleebya ba band that is Mathias Walukaga oba gwe muyita Mathias Walukaga then n'omukulu amanyiddwa nga Mesach Semakule ng'ono yaleebyaleebya b'ebbandi oba yakwatidde ababbandi bandera mu basajja essaawa zino. Tulinayo abantu bangi nnyo tulinayo Aluna Mubiru tulinayo baani abalaawo tulinayo Geoffrey Otaya n'abalala bangi naye essaawa zino tuba togera kubaleebyaleebya. Tulinako omukulu amanyiddwa nga Mesach Semakule actually yakava mu twaye ey'ebwera wa Zlanda yava Take n'agenda London n'agenda
USA kati yakomyewo mu ggwanga lya Uganda agenda kuba omuziki nyonyonyo so gabadde kulya na komba sowani wali mu misinde gya basajja kabaka wa Buganda nga tujaganya birthday ye era ng'omulimu gwadde gwakulwanisako kakaleta mukenenya era nga ssente ezasondeddwa zabadde mpitirivu nnyo kubanga nzijukira tugenda okuyingira olunaku olw'omukaaga lwa wiiki ewedde ennaku z'omwezi zaali 2 ng'emijoozi gimaze okuba nga giggwawo ate nga abayimbi balala bannyo babaddewo nalabyewo omukulu amanyiddwa nga Princess Oma yabaddewo nalabyewo Aida Muggo abayimbi bangi nnyo nnyo bazze ne bakyekola and different people from different tribes. The other thing and the other amazing thing about Enron Kamada owo gyetegereza ntino abantu abe tribe kati gwe Kamada ova yiri eri ggulu Kamada ovaawa yogera amazima oli Muganda oyo sikini kala Abaganda bafaanana nga nze si gaggwe ate abafa Abaganda ni desert nadduka mu abasoga babaddewo Choli, Abatoro, Abanyankole, nabo babadde kanayo ka Brigita nako tribe yako Brigita oli muki. Simanyi nakumanya tribe. Kanyarwanda kali awo kyakasekse oyagala okukala bagenda ku sister channel yaffe bagiyita LMTV ojja kuba okasangayo buli nnyo naye nga njagala obebaza mwenna mukulikeyo nnyo naye abayimbi bannyo bakyekoze so kankutuuseko koko zimu ku clips ezabadde mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ejjate wali mu Lubiri Emmengo ejade kilomita 5 21 ne omusanvu obeerabireko then tukoba tugenda maaso namule amanya nze King Smith toyinza okakikimu kyokatoka genda wansi wano subscribing ate obeere nga weyongera okufuna stories nyingi nnyo. Happy blessed month and week. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Bakyekozze Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 Bakyekozze Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.